just know nti baba kulingiriye no bogera ebigambo bingi tojja kumala tojja kola kino they will disrespect you zinatuuka kuna abantu nalindijja okuva mu Kampala nga tembangawo ntemagako mu Kampala natuuka okukyokwemba bwe natuukayo bankoba ati saundi omufu you go back era tyabafomega because my sound was bankoba ati ali poor tatuuka ine na level ya Kampala nga nankenako kulasina nakolera edinda nairayo Wenerayo twakola video namala video yatambula. Wena neira ni sound mweno oyo. Tiyali poa. Ekyo kyembadde kugamba kibuzo kyanino. Yababa kazina batwali. Nekati kyaliwo ne manager na nyumba nagamba siki kiga mwana mtegezezaako nendoza wali ebiba emusiri kibiki bigana okuyimba. Kati lumoto waliko kugitwali. Kibana nyivaako ngajikubi. Nange nijiri nyako nga ndibako nange nijikuba kwa ne mu Kampala sije nazo kuyimba kwa yashiba naso kugambe kyaliwa sala kugera nenga tuli bachi kati bana ulinda nisi sola kuyimba ku stage nga shiba njikuddeko kati baba njikuddeko ninjiri nyako ate nange nijikuba atane esegeza anino Muganda bana jangu twegulino ate lya voice obabo baveewo Vairota. Kali. Nezanya sebo. Yeso. Tuli basali for open to media of the aina wanzizi mu. Ken Media yenze. Yeso. Omuyimbi akulembeza nya awards era nga kiraga nti ye success gyalina mu music. Nandi agada asige ekifaananyi. Eri that upcoming artist agenda bakubukedde ku BBS ng'alaba interview twandiyagada asige ekifaananyi atulage nti awards zino achievements ki eziri behind these awards kuba tulaba oli ayinza olaba award naye ng'alaba that art kakati kiki ekiri emabega waazo just tuleme kubanga tulaba ndabe naye zikugattako kinga gwe artist. Yeah, that's my question. Okay. Waliyo omulala batwongeremu. Bakyaliyo. Kali. Oyongerezeeko sikuterezeeko ku kibuuzo. Yesebo. Ayinza okukwata kirambudde bulungi. Banga tono nnyo mu industry. Mulimu n'abalimu nga tebazirina. Bukodyo ki muyinza oba mwazikoze enkuli. Nga wali muli wano mutuwuliriza. What is the process? Ayo fans like bafans abaddala bebavotinze process etwala ki banga kyeriyo kali kansoke nga tanaddamu kansoke mbaddemu sigenda kuddamu kyawa naye njagala balaga nti awardi zino zonna eziri wano abazze bakubeera emitimbagano mangi kyogerako nti ogenda ku page za Source of the Nile Awards ojja kulaba ya awardi zino ogenda ku page ya mutimbagano East African Awards zino ojja kulaba so kulwange awardi zonna ekisooka nga zamu ekisonga tanaddamu yazifuna atya omuyimbi ekimufuula obw'ensonga ekyafula Bebe Cool ba Chameleone Bobi Wine ab'amaanyi ba Misaki accolades ze baafuna before ebirala byonna awards ze baafuna Palm Awards za award ezakwata bayimini zibasitula Kabiba Juliana ba Irene 28 Good Life mujijukira baaliwo yakwata yakukumba mukukumbi omwaka ogwo twafiirwa Lutalo teyafuna kapapala ni Jamal teyafuna naye nga ali w'amaanyi so awards zireeta omuyimbi okukola ennyo awards kwa n'oba olina international collaboration gyoyagala okukola eri n'omuyimbi wo neero jamulaga ku byofunye waka nga award neyazizimu ku bintu ebimufuula owanjawo so awards kyovaolaba nti abazungu Kenzo yafuna beat mulaba award yagifunira manju mulaba engeri yakola teyali ku red carpet ne mulaba engeri yagisusuutamu sokulwa awards zeetera omuyimbi okwongerako level ey'enjawulo kati kabanyonyene engeri award ezajjamu Weddings nali musoke waffe namutumba then nzija wali Kampala ndapokolera mu mirimu gyange egy'okuyimba so kati bali bandabanga export ate sikundabanga true ndi export yaabwe so kati nabo baba like nga bali mu industry yaabwe nga balina bye bakola they have to involve me nga export yaabwe ate era nga munnange sikubeera nga but I am kuba kyenva ate era gyeziringa babagamba osobola ogenda ku mutimbagano zinonyako osobola okulaba nga sifa abazikola abazitegeka gyeziri ne bwoba oyagala footage nga tuli ku mikolo egyo okisangayo nga sifa abakoze ki ababikoze nekirala kyobuuza kyogambye
biki ebiri emabega wa awards zino. Muganda wange Katrina wanza asidike vocals. Nyinza okuba mbadde nnyimbira emitwalo 3. Kati nyinza okuba nayengeddeko nga ndi mu 3 mwezi. Milestone. So mentor waliwo wandisa omukono omuntu mentor tumwabuze babuuze bonna president asembeyo kale Wandi munda mawuliro kyasoka kwebuuza bayagala kukola bamukuma bajja bennyina kale amanya zo metankola ne house single ngene ne shares with an ankalalaga ekibuuzo kyange kigende wasitukoza ebintu bino awards ne tusirabyeko naye kwagideko ekintu ekikalu oba bintu byazebwebi tugatizeko ekya Edios Media Edios muwe naye Erinnya n'eddoboozi bampita Eddie, CEO Edios Media, manager Fit Gaza. Kibuuzo kyange kiri nti papa weebale mwana naffe ebyo tuli mu birwanirira bifuna naye naffe wetujjawo tawe. Kibuuzo kyange kiri atoyogerizaako. Kibuuzo kyange kiri nti osobola okumpaayo ku bantu be wabadde ovuganya nabo babaddemu ku Munnayuganda yenna oba watolina bali basajja beeri bokka. Okay. Yeah, ninatandika n'ekibuuzo kya dining. Mentor. Awards zino ebikalo ebijjirako bibeerayo n'ebyaffe. Esitegeera sometimes tetujja kujja nakyo tukiraga ekiba kiko. Kati ye Kenya agirako ki kasente invite waki kyeshingamidde tujja biraga. Sometimes ebisinga bibeera surprise era obeera kulabira surprise endala nga kyavuddeko eno award. Esitegeera. So mu bumpimbi kubaako sente. Yagala byose. Kizibu si kiri. Then ekirala akukyabuuliza bangi ebintu abaddeko nabo mu kategori nga badde bangi kuba kati ne badde break through and say Uganda. So kati babaddemu abayimbi bangi nekyo ng'emanya Bannayuganda babadde bangi baddemu. Abo babadde mu categories endala nga nabo babadde Bannayuganda naye nga ziri muziri awaani era nabo mwabaddemu abawaani. So eya Eastern Source of the Nile ey'omwaka guno mwabaddemu abayimbi ki omuntu bamanyi bayinza okunokolayo nga bava eno oba nga bayimbi ba Eastern naye nga bayimbira eno oba nga bayimbira eri zino mweza Eastern John Black abaani bonna. Okay. Then eno yabaddemu bayimbi ki Bannayuganda? Jamaa baddemu abayimbi bangi twanalabyemu abaddemu Nse mubeeramu Chemanyi Big Eye mubeeramu Abapis ne mubeeramu Helen Lukoma bamutaddemu ne mubeeramu wali omulenzi omulala bamuyita Jim Crazy kali so katugende ne Kachumbali oyina ekibuzo na katusoke ku Kachumbali wa so president Kachumbali tambuze ki neyanzege amanya Kyanzadde Kachumbali na Butambala kola ne Chapa TV the CEO Kachumbali TV the online station. Abakozi bosasula be baliwa abakozi bangi niyo yakutte kamera mu kibuga basebo ne banyabo ekibuuzo kyange asirike otunulira ku kunjeze ziriko soso nayo accolades oba awards omuntu wavaayo otera okulyamu nga bagamba nti no stand artist ne bakuteeka mu kategori y'aba regional artist osobola mu ekyo so environment way I'm Vailana Banja from Smart TV. Sebo Jona vayo vaira tumulabe. Soko jikemo mchala tumulabe. The aesthetic vocals. Aesthetic vocals, style joy embiramu. Abayimbi bangi bazibajimbiramu. Naye obuzibu bafuna maaso after okubayo kw'obuyimba nga busatu bubiri bashoga mames abayimbi. Bashoga mames basitidde abaana careers osuubira
kwekuuma otya okuva gye bali oba alina Ivan bankudde mu kyalo journalist. Kale ekyalo ekibuzo ky'obuuza nti bantadde mu zina wadi za region eri. Ate kati omuntu aba nagamba nti regional artist kidefending atya. Bwenti nja kugamba siri regional artist just bantadde kuba gyenva naye kati to be honest nze ndi Kampala nyimba zange ozabaza ne Kampala ezikola gyeni gyensinzidde nze okuntegeera mutegeredde Kampala si Jinja okategedde kino kyo kiri self-explanatory so kiri bwabala ekibuzo kyabuuziza Bashuga mami oyinayo lwakuba kati kigambo Sugar Mami abasinga bo bakirabanga abakazi abakulu ekigambo kitegeeza omuntu alina ku ssente kisobola obeera nga kyanakitone nga kirinamu ku ttoola so kati kisinziira azatya nze bwe mulaba nange ndi muntu mukulu ayandastandi kisobola kitegeera bwe tuba tumaaki nga nsobola omutwala nga nsobola omufuga baba sisobola it's okay naye ng'oyinayo omuntu kiddemu awo oyinayo omuntu oba Sugar Mami babeere ready inshallah so tuda katsoke ambassador tudde kugundi wabuziza koloni atsoke ambassador kale atsoke rono badde nsaba anetabuuza etabuuza kuba wagira Museveni yolisebya nzafudiri asobola kutelefayina TV ya Ssaabasajja bwe twogera tuwabawo TV yonna etakirizibwa kwogera ndala zonna zisijika actually zivunnama etakirizibwa kwogera luzungu ku TV ekibuzo yayo ekisooka bwowerankenga today kuba bwe bambazebazeemu ennyimba zo zebamanyi ziweramuuko emabegako nalaba Bebe Cool ga appreciatinga Vairota owulira oyagala okola ennyo be appreciate by Bebe Cool oba Bebe Cool list teri important Jagalo demonstrate ekyokubiri how do you rank yourself the last time nalaba Vairota agamba temukyalina kyemugamba kati ekyo engeri ebiri kakikwate soka okikwate bwangu ekisoose tugenda kugera lisi ya Bebe Cool sigiwakanya sigamba nti nova si nkulu ekitegeera nkulu nnyo I wasn't appreciated kisobola okubeerawo nti maybe omuntu yakulaba bayimbi beyalaba nga bakoze tatya teyalaba nze binakola ne guno omwaka katusobe ndagenda biraba ekibuuzo ekirala kibadde kibuuzwa ku bayimbi nga Vairota yabanagamba tetulina kyetumugamba kituufu tetulina kyetumugamba in this way nze asidikibwakoze temuyimbi naye muyimbi okitegeera ate buli omu eyaba alina engeri kyategeeramu ebintu binange kyentegeeramu ebyange naye nga ndimo kuddamu ekibuuzo ekyo kyokubuuzaamu nange nga bwe yagamba kirina kyetumugamba yalina engeri gyalamu ebibi nange nigiramu bibyange sijja kugamba nti ate kyeyagamba nange kindriving ennyo nonono nze nkola byange asidikibwakoze naye akola ebirikuba naye muyimbi ate nange nnonya kawogo naye kawogo ke nze bweyini abawagizi bagenda osalawo oba tetulina kyetugamba oba tulina kyetugamba okategedde so siyinga omuntu ndowooza omwaka oguwedde Bebe Cool yerabirakwerabiza bamukoonako nemugamba last chance yali yeebase tiimu yali yeebase nemugamba last chance obeerabidde oluyimba omwana lwe yalina so n'okuonako kya Vairota I think Vairota Nansidik vocals guno omwaka mungi yabanamawuli ani alina oluyimba ani alina oluyimba ekitegeera it's okay n'ennyimba za Vairota zonna owezekata ani alina oluyimba so I think alina oluyimba okusinga oli saagala muoli naye mukimanyi omwaka guno tulina ennyimba ziri 3 eziri ku ground tulina enkuli tulina it's okay maybe n'endala so kati last chance atwe kati ebyomwaka gwere tukisobola mwaka ambasada kankwaka Bale tusambisambye omukulu asindikibokos esewo mulamusizani amanya bapita ambasada wakami bamasaka sawa zibirana isikubeera babatumira ne masaka radio program ebeera munayo
buli lwa mukaaga kuba saamusa mpaka saawa mwenda gaba mawulire gabasireetuka so mumbeera eyo era nakudde Masaka ng'ebyaddala bakutenda mutenzi nga bano badde babuuza nti no omukulu asidipokozi nti walijjo oba ayimbira busogawuka sebo ne Masaka sebo ennyimba baziwulira era nze akabuuzo kange ne kabuuza omukulu asidikipokozi lwaki totuwaayo ekivulu okusinziira ku nnyimba zo wezitambula n'abantu webazaagala gani time wenaatuuka nga oba oliawo ennyimba ezo zikendeddemu ate olwobudde okutegeka ng'ate nga tekikyasoboka nga abayimbi abamu wetuze nga tulaba nti batuusiza okuba nga bategeka nga bagwamu dda gomenti nazirabye ku Facebook naye zijjakuba ate bagambe nti simwagala ate nga munaye bonna bayimbi bagwamu kale leta ensonga ya ambasada ambaye kasoko tujje wa ambasada tukuwe kasoko tujje kale andebuuza anti andayinza obuuza ekigattera ate ambasada nebeerayira kale amanya nze andi atale Trudy Commander bakufukedde TV Acidic Vocal ey'omuntu wa bulijjo eye Kenya mwalimu banominizi nga omukulu Big Eye n'omukyalo omu aliwo abaludde mu industry naye balimu artist nobatwalako award eyo tugambe nti bavuddeyoko ne bakusiima ne bakugamba nze Big Eye wangubye mwina award nga breakthrough artist of the year nakuwaka konsi ku peji yo banakubira kasimu nakugamba webatwalako award kale ambasada asoose n'abuuza emasaka tubembazanya abantu b'emasaka bebali kubanga bagala Acidic Vocal so modern Masaka okola ojjayo ndi okola lyekivulu then ne ane ya Masaka obadde ogamba kukola kivulu Masaka oba wonna nze bwe natandika okuyimba bwe nateekamu nakuba akayimba kankwetako crash Alama ne babuza talina kyazaako tuzaako future my best song future netukuba last chance ne bagamba katumulinde netukuba it's okay nasimanye kiragira balinzi muganda wange ekijja kiraba buli kimu kibeeramu ekintu ekiri serious nekitali serious ffe tuli serious wenawo nitugera okugamba ndigera tegekasho nja kuba ntegekasho era ngakola shaka nawe ogenda kunyanga kitufuukanga Acidic Vocals ya position wendi nga Allah kyampadde obulamu wendi andi atale bwomanye wengenda okungulu bwomamanyako nga ngeyabeerawo tomanyi kati andi ndabuuza kibuuza bantu bebabadde nabo mu category Henry Lukoma Big Eye Ava Peace n'abasinga tebanavayo kujja congratulate me tebanajja kirabika bakyerowooza simanyi kale tamino musoga then ne aka Congratulations, wewe kuleta awards. Tukuanza sebo MC Tamino. Amanya wapita MC Tamino akola ne KBS TV. TVS Bukuru ya Kalime Uganda Sawas. Atera yenze akola countdown. Olimba lwa Acidic Vocals itsoke lwanzi buwalira nnyo. Naina mu embeera kakyogere kino. Naina mu embeera den sectors olingana. Munyigira kusamu ya nenga kyaliwa. Naye ngo oluyimba neno ndotika ku countdown nga lwa kabi. Ekyo kiko appreciating ya. Yenzi kayogera. No batu yagala mu. I appreciate you for that. Anyways, anzembera nye jinjeyo ebisira bya mbanga ndi mudembe naye njagala nnyo music wejinja. Ninayo bachaliba nga Kurude Masi, Rare Simba, School Fees, banji nyo batokuke. Naye mbadde njagala kubuuza nga wolese zino awards ng'ate era oli ambassador Sonea aza musajja wange Adebash aziri kikompola simanyi naye nga zakabi nazo nziwulira mbadde nkusaba okoleyo oluyimba onatukoleyo oluyimba lw'embayire wamu n'omuyimbi w'eyo Busoga
abamu ku bayimba embayire because oli presentinga Busoga kyembadde njagala okumanya mukama wange kati jiwe Arthur then Musoga abuuze tupeewo. Alright, I'm just saying Arthur, Star TV, Kamuzu Express, Contour Hills. Omwaka oguwedde neji buddekaawo baana bangi bakulinnya nga bayimba bulungi. So many talents have come. Naye tebalina colleagues nga zotaddaawo, tebalina success nga gyolina. Kabaka muti aba wabitibwa kabyakuwadde. Does it come with pressure okuba mu position gyolimu okuba kati gwalina flag okuba mu east and how ogenda kikuntaining otya that type of pressure? Kiwoli. Kweri. Kweri. Kale kweri. Mwaside mutya mwasibye mutya abali kutubona okusinzira ku mikutu ed'enjawulo bandeeta Musoga Eclipse ndenje kiri nti tuli eri muganda wange Musoga asibye bokozi ng'akozesa olulimi Olusoga era nga n'ekibuuzo kyange ng'asaba akiiremu Olusoga. Abeembi bangi Abasoga abali eyo abawulira nti badoogebwa babisibwamu akanaga kibabata mu katiibwa bababisaamu akanagansi abembi abakuba Kampala batuuke babadooga babagoba ku stage asidiki kokoze ebbanga etono ino byoyige okozeseiza bukodyo ki nti mu myaka ebiri gyonga gye tubikubala kati oli mwembi eyetiise Kampala n'olwemba oluliku ate weetiikira mu Busoga yonana bakukondomolako agatiibwa nga muganda nge Arthur bw'ayogeire agatiibwa ago abakungu ngaabe bakuwa agatiibwa ngaidira ku kamera zini by'okuyingirira ebyobufuzi byatandika okwetoolola weewaza otya ebyobufuzi ate osoboire otya okozesa bukodyo ki okufuuka owakabya ekibuuzo kino osaba okire mu Busoga abembi Abasoga abanjiri babe motivated. Kale kyekyo biweddeyo kale tusooka ne Tamino. Tamino abuuzizza ku mbeera y'embayire. Ambuuza akola ddi oluyimba ne embayire ngatandikirako kyokuddamu kinabuuze kuba amadinda naye it is not that Busoga to be a Busoga or a Busoga artist you have to do that type of music okitegeera si bwe kiri kuba kati ne wano bwe tuba tuli Buganda wali ennyimba ziri ozimanyi baziyita batya abanesi zebayimba kati tesinabera music type nga kugamba ento gyenkola nsobola okukola n'omuyimbi eno omulala babali Abasoga basobola okuyimba n'abo bayimba embeire nabasobola okuyimba bennyimba era tusobola okukola oluyimba naye nga tetukoze that type of music okitegeera nga Bebekulu yakola Kamongolo. Atambuliza how pressure kyekigira ku awards zino zonna z'okufunye ne pressure eyo olw'okuba nti abayimbi bangi bavudde mu Eastern Uganda naye nga tebalina byolina kyekigira ku ekyo byagala nnyo kuba bw'oba toli bifuna oba toli mu kukula okitegeera kuba kati ekikuleetera okukola ennyo ng'olina ebikujigiriza ne bw'oba tolina obeera mu comfort zone kati bibireetera okukola ennyo okitegeera so beerayo abantu bakutunuulira nnyo ne kati you have to work hard to prove them and naawe okweprovinga nti kyoliko really kyaddala okategedde ekifuzo kirala kya Musoga Eclipse nga ng'obuuziza ekibuuzo ng'alikubuuza nze nkoze ntya emyaka emitono ebiri gyembeerewo okutuuka wano olwaleero nga bina bino omwami wundi ali eyo kyeyandisoboire okukola zonna okutuuka wendi ekisooka bw'obanga oli eri akobyaobisaamu amaiso bw'obanga olina gy'oli tina Busoga yonka but even here nga tolina ezira ky'oli kyolina okukola kukola ino obe nekyoba nze neginatandikire namutumba natandika nga ndi bwawo ntyo nalinza kyendi nakola nafuuka producer bwenafuuka producer nali production ngakola nsobola okufunaku aga sente banatukateri nakoba no wina international but there is something bigger kyensobola okukola najoininga music natandika okukola enyimba kati nayendako nakwembalako crash nze nayendanga ino okukola ekintu kyembona nga kikaluba ino ngamba nakikaluba ino I want to do that kuba ngandiri nekisobola okumpisaawo nze nayendi nga tisobola kwembala Uganda kati lwatera nakoma teeka nti abe mu studio nyiyo olwemba nasobolako kwembala Oluganda kwenako crash n'olwabitawo okitegeera
nali kusoga ina lukolera na reproducing la mwene. I did everything. Lwabitawo Africa. Lwandigulira olwiki. Lwasamba kaiti. When I used that opportunity, tia magoti yame. Nali njifunye nagikolesa. Nakola kyona kinekitagisa. Nalombanga abantu benabonanga abaziwa inze kemba noonya. Everything nakikola. Nsobola okukolera olwemba. Laba nafuna olwemba olwo. Just know nti baba kulingirira eno boogera ebigambo bingi tojja kumala tojja kola kino they really disrespect you. Zinatuuka kuna abantu nalindijja okuva mu Kampala nga kyembangawo. Nkyembangako mu Kampala natuuka okujja okwemba. Bwe natuukayo bankoba ati sound omufu. You go back. Era performing because my sound was bankoba ati ali poor. Tatuuka ine na level ya Kampala. Nga nankena ko prosper akolera idinda nairayo. Wenayo twakola video yatambula. Wena ni sound mweno oyo. Tiyali poor poor. So you just have to work hard. Okay. Kati nze mbonabona ekyo nandibwine nakwita maybe tidire kwa Kampala tisobola kuba Kampala mudongo kandire yebuso. But nakobala tijja kuyirayo. Nakozeseyo kyebampeeze kyankula nakikozesa n'amaani eno kyakitamu mbeera nakola nawo olubi n'atuuka okujja okuyira nga sound wange mulamu ku lwembo olulala olwo. Kale katumuyo omukisa musajja ono katinimu ali kufaana tu katini nnyo then tuddejo katono nnyo kale ngenda muwa then ne musuga clips okwongeza ku musaada ono kyali kwa baba John Black twakola auditions ku Metro. John Black yomu ku bayimbi be bagoba nti gundi azigudde auditions ku Metro waita wiki bbiri ng'akomyewo n'oluyimba lwa Vinka so n'oluyimba lwe lumu lwennyini nga auditions za Metro bamugoba babayi ku bayimbi abayimba obubi so okuddayo n'oliseti nga si kibi nze sound yinza obutamutegeera bebe kulu ayinza okudda oluyimba ne talutegeera ebweru ne balutegeera so thank you baba. Amanya. Okay. Natwogera ku awards zino zoyino olwaleero awards zino bwetubanga tutulula ku side ya management ozifunye anda baba Mama Baba Entertainment. Ozifunye anda Mama Baba Entertainment oba nemu ng'akyali yekka nemu contest so management ze wasookamu balina effort gye balina ku awards zo zino. Kale tukwenzi kyekyoka There's no accident happening the other Mama Baba Entertainment. Okay. Yeah. Zolina. Okay. Neera awo wenyini omukyala amuddemu waliko mu management endala kubabuuza wayinza okuba waliyo aba bwakolako natandikira nina benakolanga nabo gyatandika nga kyali obusoga nabe nakolanga nabo ne benakolera kayimba bamunako crash nali anda kale nalinda benakolanga nabo nalina timu benakolanga but when I did Kampala nefuna Mama Baba Entertainment we had a peaceful talk ne bampaayo omukisa kuba kati bano baali balina nga bwe balabanga balina kyama kyosobola okunyongerako nezitandika okukola ne bano kale buuza akasembe tuze tuveewo kuba tulina kasembayo yawulira hanspala ngakola ne wonderful gym ojja ki njagala acidic focus ayirako osinga abayimbi bonna bonna ensi bayinza okuba nga ekugerageranya nabo awo kwogerayo kati nze endosiment zetulaba endosiment zino zirina kyezikugaseko ng'omuyimbi nawulira nti oli mukwakushetinga nza nabo kikulu nnyo otabeera gyabanja bampaka endorsements benakoleranga ezimu like contact zaggwako nenga twakolako right now mbadde na Morris Cakes nabo gye bali Morris Cakes yes nkola nabo wow so kiki kyobadde ogamba musoka tuba omuzinda tuguwe baba yamusiima bwamusiima waliwo n'abembi abandi beyasooka okusiima waliwo n'ababeereyo nga tibasiimibwa kikono ni politics aida n'ebyo tibiri mu marketinga kati kakiddemu tugette ntubeewo
eza kintu kibaawo nga kizira mwebyo everything kibaamu ebyo naye just ebyofunanga ngeri obihandolinga mwebwe ng'omuntu just no bibaayo but nze nina engeri yange gyebihandolingamu and I have a capable team ina management yange tukyama twateesa bwe tusobola obulamu ebintu so that tetusobola kwokya. Kali, tubeyanza abamawulire ng'omuzindaalo nguzaayo omukulu. Acidic Vocals ku interview gye nasembye okukola ne musajja wange bamuyita Unknown Prosper eyakyusiza erinnya yita Unknown Dice. Yagambye akomyewo abaali abawagizi be. Unknown Dice yagambye akomyewo abaali abawagizi be wali wababuzaabuza. Tomutidde ne bavayo tabayimbi bano bakugezaako tobatidde. Nkwase president kati nze kankubuulira logistic scenario lumu nzina twaliko ne show manene mu Kampala nga ndogenda nyimbe ku show mulina yaliko yali Shiba omanyi Shiba ye mukwano gwange gwesogera naye but she's my child ene management yetu liba mukwano nnyo butatuka ku show naye nina okuyimba then before takusaba kolabo Shiba yimbe kati wanatuka ku show manager Denisa manager wa Shiba yalwana nnyo nyimbe kati ndowooza waliwo ebintu nesimba nangamba munange kigali ngamba neda it's okay omuyimbi wayimbe tugenda kitegeera nga nwana nyimbe biri ku Shiba kwa musobola kulinya ku stage nga Shiba agivuddeko kati osobola okitegeera kati lwaki ekyo kyembadde nkuddamu kibuzo kyanino ebabagazi nabatwala naye kati kyaliwo ne manager we nanyimba nagamba Sidiki kigaanyi mwanange tugezezaako nendowooza wali ebibaayo musibiki biki ebigaana okuyimba kati lumu twoneko kugitwali Shiba nanyivaako ng'agikubye nange negirinnyako nga yagagivaako nange nenjikuba kuba ne mu Kampala sigeneza okuyimbako ya Shiba naye sonakugamba ekyali wange kiseera kugera naye nga nenga tuli baki tuli bakyali kati obanga luli nali sisobola kuyimba ku stage nga Shiba agivuddeko kati waba agivuddeko nengirinnyako ate nange nenjikuba etegeeza aninomu muganda wange jangu twegulino ate lyamu voice oba abo baveewo vairota kali kakazina tukakwasiza president wano mwamulonze awe wamateeka emokkiriza musoka tojjako kamera kano kaffe bamawulire mujjeko kamera sambe mazima ddala nababaana wamma Sidiki Vocal nsanyusa okulabako omulundi ogusoose bano nze abakulembera nze pulezidenti waabwe omwana ono bannaye yafukamidde n'atwebaza okitegeera era newe mumulaba empale Sidiki biyimirirako yemerera mu kubapa uyo omwana laba empale katulabe yange ekyanyirira sifukamidde agifukamiza wansi okutwebaza kitegeeza Sidiki Vocal ayina empisa ali njagala tukkirize ffenna abali wano Sidiki Vocal yasembayo obuto wano siwe kiri menta siwe kiri abakyala siwe kiri omuntu gwe tuyinawo nsaba tumusapootinga Sidiki Vocal era Sidiki Vocal nkusaba ekintu kimu abayimbi ali ready okolagana nawe kolagana naye atali ready muleke okulekayo Spice Diana olina okukolagana naye embeera yonna Spice twawadde kati simubi awaadi zino ziri mukaaga nebaza Katonda nti wetuukidde olwaleero anzize nga pulezidenti emabegakaawo mbadde nzijanga muntu wa bulijjo ogenda kubeera omuyimbi owookusatu gwe ngenda okukwata mu nsawo yange muweeyo akasente agenda kubeera omuyimbi owookusatu gwe ngenda okuwa ku ssente eyasooka yali ani ayasooka yali Spice Diana owokubiri yali Henry Mwanje twali ku kigundo ekyo owookusatu agenda kubeera Sidiki Vocal agenda muukyayi wano sikubalangira omuyimbi we yali mufuuyeko bagwa wali omufuuyeyo ssente ate ekyokulaba ku mulembe gwange nga pulezidenti w'abamawulire bafuutu soja kati fe bagenda okwokyangayo abayimbi mbabuulira nsoganga owaganya nti mwokyeze mba kukuba kaviiri yemerera baba omusaada akwese ndemerera kasooka empe omukyalo ono omukyalo yali ku management muwadde mu lo osaaga
Kati kampa acidic. Kamuweyo acidic vocals. Awadi ziri mukaga kamuwe emitwalo 3. Yakirizana nange nzija. Bwetumala wano sigala awo wabbali. Tubikwata walaka sente. Kamuweyo acidic vocals. Nze nkweba za acidic vocals. 5, 10, 10, 15, 20, 25, asatu. Tuli mubizike omukulu baba omusaada akusiimye. Akusiimye. Nze busiimye. Acidic webale kuyimba ekikutegeezeza abantu n'ekikwagaza abantu ndongoyo. Yagambye ekigira ku awadi bye bine bigira ku awadi. Omukyala abadde abuze ebigira ku awadi ffe tubitaddewo. Acidic tumuwadde ssente. Chichi. Omukubiriza tomwekezaayo. Nzakubiriza tondagewo. Olupi kankwate mu wallet. Ati omulizo bamu. Mugera vamu ki? Lwaki munsalewo se Rubi kwata. Rubi kamuwenza okukubiriza. Ebyadala mu lo nabagambe ekintu kimu. Ensonga emu kati sente munkubire mbikakasa byenjogera. Acidic vocal webale kuyimba. Respect. Negamba repistance abeeza. Repistance abakuza. Kati kankole wenti. Buli awulira takasabiriza acidic vocal kuzemuwadde kamuweyo 10 ya reserve. Muwaddeyo reserve. Nange nsigazaamu. Obalidde simu nzijjawo wabbali. Musooka nsanga